oyo omusajja yatta abaana eggaba asobolera ddala okusinga omusango n'atambula nga ali free. Era otegedde lwaki amateeka galagira kooti zituula mu bizimbe. 1 security yeetaagibwa nnene nnyo okutwala omusango okuwozesebwa ebweru mpozi ku magye kubanga amagye gabadde gakikola ebbanga ggwanvu nga bawozesa abantu ebweru mu kooti za bulijjo. Mu magye bw'okuba omuntu amasasi bakutwala gye wamukubira n'omusango tegutwala nnaku ezi nga gwawedde dda nga bakusalira emyaka gyo 2. Edda babakubanga amasasi mu lujjudde ndowooza paka nga 2-5 Muzeeyi Museveni n'akijjawo. Olabye security yeetaagisa okuleeta omuntu kubanga abantu baba mulya bunyama. Ekyokubiri kye notisinze abantu baffe n'ab'emitimbagano gyennyini mu abali ku TikTok, Facebook temumanyi mateeka bwe gatambula. Etteeka ligamba oli ne bw'omukwatira mu kikolwa abeera suspect okutuuka ng'omusango gumusse mu vvi. Era abantu beewuunyizza nnyo omusajja okwegaana omusango. Ebyo nno bintu bingi ebibeerawo mu bulamu bwaffe ne twefuula nga ababitegeera kumbe si bituufu. Etteeka ligamba kino nkiddamu omuntu asingisibwa omusango n'alyoka ayitibwa nti gundi eyatta omuntu naye kati abeera suspect era ateeberezebwa. Ekyokubiri abantu ekibanyiizizza kwe kuba nti omusibazze atukula nga taliiko kiwundu babijjanjabye nga yanaabye jaketi njoze n'afuna n'akacupa n'atuula ku ttaka nga waliwo n'abaagala omukuba amayinja olw'ekyo. Omusiba ayina eddembe lye. Omusiba ayina eddembe lye. Kati waliwo ate agenda okwebuuza mbu lwaki tebakkiriza mufumbira okufuluma agenda aziike mukazi we. Nedda, amateeka tegatambula bwe gatyo. Tekiriyo mu byafaayo ne bwogenda mu Amerika ne Bungereza nawa nti gundi baamuta bagamba nti gundi oyo tumuleke agenda aziike mukazi we oba gundi tumuleke wantali comfortable. Kye bayita okukusiba kwe kujjako eddembe lyo. Kye bayita okukusiba kwe kujjako eddembe lyo. Okwebaka ne mukyalawo, okulaba ku baana bo, abali bagenze keruzira mu kimanyi. Muganda wange mwe mulowooza olw'okuba mulaba alaba ebintu ku social media mubitwala ng'ebyangu. Ekkomera liba kkomera, ab'obuyinza babeera ba buyinza, president abeera president, government ebeera government. Era bw'olizza omusango n'ogenda eruziro oli manki bayita amateeka. Oli kakasa. Olubira iti yakugamba otuuka wali ne bakusitamya ne bakusonseka n'engalo oba musajja oba mukazi kubanga abantu bamanyi okweteeka mu n'enjaga n'agiyingiza mu kkomera oba mu kabina bw'aba musajja oba mu bukyala bw'aba mukazi balina okukuba mukono oli ayambala giraavuzi ng'omulaba n'agukkuba. So kujjako ddembe lyo naye mubadde mwemulugunyanga ebbanga ggwanvu nti lwaki abalamuzi abantu babata mangu. Bw'owaaba omusango genda ogugoberere. Omuntu oba n'amutwala ku kaduukulu ka poliisi fayiro ne bagitwala mu kkooti ne mutagenda kuwa bujulizi ne bamusoma emirundi 2 ne bamuzza mu kkooti emirundi 2 nga tewali bamuvunaana nga bamuta nga tujjeeko enguzi kuba nayo ebeerayo. Naye abantu abamu temufollowinga misango. Mwe mulowooza olw'okuba walabye olw'okuba social media akutta obutambi mu omuntu bajja musiba. Nedda, amateeka gaawukana. Amateeka gali blind bwe gati. Era ojja genda okulaba ku kkooti kuliko omuntu akutte minzaani naye wano bamusibye akantu. Amateeka tegalaba, tegali fair. Ensi teri fair. Ensi eri just. Oyo omusajja bw'afuna abalooya abatuufu asobola basinga n'afuluma n'ogaa kkooti nzibi nene bwe baba mu Amerika ne babawa. Nina omusango gwe nabadde ngoberera mu Amerika eyo. Omusajja baamusiba bulamu bwe bwonna n'alwala obulwadde n'azirika. Ekkomera ne mulangirira nti afudde mu ddakiika 3 nadda engulu. Yabagambye njagala kudda waffe mwansiba paka kufa nafudde nenzira engulu. Kati ono omuntu aliwo mulala alajja basinga. Mu bazungu oli yali agenza okubba omusango gwo twakola ne kubukedde ebiseera. Oli yagenda okubba essomero n'ayingira mu siiringi n'ebomoka n'agwa n'akutuka okugulu n'awaabira essomero n'alitanza ssente. You see? Ensi bwetyo naye nga nkolera ghetto structure Major Emma Kuteesa bannaffe aba Mpenkoni sofa agenda kuteekerawo logo awo zirabe Mpenkoni Kombucha Mpenkoni Bashop ate ne page yange empya gye twaguddewo eya comedy gye bayita Mutukuvu comedy genda ogigoberere ate olabe naye ebiriyo eno Honorable Dr. T Amale bya bufuzi ate eri comedy. So genda following o liking atutambuze video status Benz Mercedes.